agaliwo era agakagwawo agayitingana ku mitimbagano gya intaneti nti nno omuwala Brisha Cash gwe mumanyi obulungi gwe mwagala ennyo omwana ono yakwatiddwa era bwe twogerera atemeza mabega wa mitayimbwa ku nsonga ezimu oba endala wabula ng'ensonga emu etegerekeseeko ensonga ya laputopu yamenye laputopu y'abakama be abo baabadde akolera ebbanga baakubira obulango baleetera emirimu egy'enjawulo be baamukotte ne babeera nga bamusibisa ku ssaawa eno era nga bwe twogerera Brisha Cash ono yeetaaga ssente eziwererako ddala okuba nga asasula laputopu eno abeere nga afulumizibwa oba ateebwa. Kino kikulekawa igwe nga omuntu naddala ffe abazze ne tutandika okubeera ku mitimbagano gino egya intaneti ne tufunayo abantu abatufolowinga kisobola n'okutuuka ku ggwe abantu banene abatweteekako olw'okuba bakimanyi tufunyeyo obunyanya abantu abo bamugaso mu bulamu bwaffe oba nedda balina bye batwetaaza oba nedda well tugenda kubanga byonna tubimanya mu katambi kano akonnako lwaliro wabula ng'ateera updates nina nnyingi ddala nga tuvudde ku Brisha Cash tugenda kugendako ku mukolo munnange ogwasasamazza eggwanga lyaffe erya Uganda njogera ku mukolo ogwa Vivian Tendo introduction ye okwanjula kwe kwe kuli ku mimwa gy'abantu ku ssaawa eno tugenda nakuba nako nga tubateerawo obutambi ku biki ebyagenze mu maaso ku mukolo omugole yayambadde ate yanyumya ati abaani ababaddeyo baani abatabaddeyo byonna tugenda kuba nga tubireeta naye ng'ate ku sayidi ya Brisha Cash ebintu bikyagenda bubi nnyo ddala era nga batiktoka bavuddeyo beekolemu omulimu okulaba nga omuwala ono bamuta yenze Sheila adeta subscribing ku YouTube channel yaffe eno ng'okozesa ekigambo subscribe kwata ku notification bell videos erabe zicommenting ko ate era ziliking ensangayo ku Facebook onsangeyo ne ku Instagram mwabaagala okunkubirako ku Instagram kwendi nkozesa Sheila adeta page gifollowing Instagram page yange eyo wabula ng'ate n'emikutu emirala gyonna kwendi kuno kwendi ku Facebook kwendi ku TikTok kwendi ne ku Instagram jangobeere nga onsalako onkubireko katugendeko mu biki ebigenda maaso mu bulamu bwa Brisha Cash ate era tukomerawo Kubikonde Brisha bye bakubye n'okutugana bakutugana osigala ng'onyezira osigala wange bamutadde mwanye maidi abadde akolera emirimu obulungi n'endowooza tezire Masaka fune maidi omulala bamutadde bulungi omaidi wange yogerako eri abantu simanyi ngeri yabeebazaamu nga thank you so much buli ali waneeno buli alina kyatodde singa webaza simanyi ngeri yabeebazaamu naye nga leka bakwase Mukama saba Mukama abawe saba Mukama abagabirire sebasa naso teri kintu kiruma kuno okunsinga kukusibira kintu kyotakozera kyotamanyi teri kintu kukusibira kintu toli kirumanga kusibanga toyina kyokoze omukyalo oyo yali andeeta nagezaako munnyonnyola naye olw'okuba yalina stress ze balanze omuyimbi tazze basigadde basasuza abantu posta zisigadde zikyatambula omuyimbi bamulinze tazze atusibyewo tubeerewo tubezebezewo abantu sawa ziweze 11 musaba ssente zange zali 11 ku makya mugamba nina okgenda kitegera nina okgenda awoza nawe genda oba genda nze yakuwa contract sirina contract naawe nkusasulira nabwerere toyina kyokola ku Power King toyina neyerabira nti appearance olwedde embeerawo mu bantu abo ne mbabeeramu ku ssente entono ennyo kubanza ejjona nali njogera naye ejjona yeyantwala ku Power King era nga yenna nnyini kifo nayogera naye nga bayagala performance ssente zange za performance tazisobola nagamba Bisha ojja kubeerangawo ko appearance ejja kuba emmala nze buli lwakutaano ngenda kukolanga bwenti ne bwenti nali ndudde nga sigenda ku Power King wagenda okuddayo nga bakyusa manager ng'oyo omukazi yaliyo era nze mbadde simumanyi kiri awo nagenza omusaba ssente waggulu yeekwese mu room ntuuze yakwekweka bakolera akalango neteekamu neza studio nze nange tebanneekweka ne bamala bawusa
byebyo nno ebigenda maaso mu bulamu bwa Pressure Cash mwana muwala Ashakama avuddeyo n'awa opiniyoni ye ku ki ekyandibadde kikolebwa ddani okutwala omwana ono mu kkomera. Obutayawukanyako ndowooza na Ashakama nze ndowooza era ekyo kyekyandibadde kirina okukolebwa kubanga Pressure Cash ye muntu omu azimbye kilaabu eyo n'agireetera okuba nti emanyikiddwa okuba nti esobola okugendamu abantu ab'enjawulo ba TikTok ab'enjawulo bonna ab'amannya ne babeera nga bagendayo. Akoleddeyo shows nnyingi era nsuubira nti nno bandibadde bamukwasa kisa, bandibadde tebamuteekako nnyo agomaanyi energy y'amaanyi. Tetumanyi kituufu kikyabaddewo baba basoose kulwana kuyomba n'ebintu ebirala tetumanyi, naye okumenya obumenyi laptop yes tukimanyi laptop ya bbeeyi ekyo tukimanyi, naye omuntu omusibye anaagisasula atya ng'omusibye? Ffe tubadde tulowooza nti nno Pressure Cash ono bandimulese n'akola nga wasasula laptop is the easiest way gy'asobola okuba nga asasulamu, naye omukutte omusibye omwana oyo ayina ebirwadde bye eva tava mu ddwaliro, omukutte omutadde emabega w'emitayimbwa, tagenda kulya bulungi, tagenda kwebaka bulungi, talina ddagala litogenda ddimuwa, ate era oyagala akusasule bw'avayo ng'afunye ebirwadde. Of course ne Power King omusango gujja kubanga gugikwata. Ate kino kigende eri mmwe n'abaana abayina kumanya bano abantu ababeeteekako bannange tebabaagala tebali baagala babaagaza mannya gammwe kubanga bw'oba otunuulidde Pressure Cash na biki byakoledde Power King bandibadde tebamuyisa bwe batyo, bandibadde bakola ekintu ekya kyonna okulaba nti asasula wabula si kumusiba. Imagine omusibye sente teziriiwo, ebbanga lyagenda okumala mu kkomera gwe laptop lyerigenda okugula laptop, ebbanga lyogenda omusiba muwa omusiba laptop neekomawo? Of course not. Naye wandibadde omuta n'omuteekako obukwakulizo buli lunaku twetaaga sente bweziti oba buli mwezi kuŋŋaanya sente ogula laptop. Nze nkimanyi nti Pressure Cash yandibadde akukola oba afuna any means okusonda sente ezo abeere ng'agula laptop, wabula nga tewa Pressure Cash tuvuddeyo katusooke tugendayikokko mu butambi obw'omukolo gwa Vivian Tendo. Nkimanyi buli mukyala kino kyonna kyayagala ke kali akayimba ka Maureen Natume, buli mukazi ayagala kumuyita mu kagundi, ebyo bye tunoonya. Nammwe abava ne mugamba nti nno mmwe muli single muli used, awo oba olimba keeko n'akayimba tugendagendako mu mukolo tugulabe nga bwe gwabadde, abaana bayambadde, abaana banyumye, ka makeup kabadde on point, basenga babadde on point, kwabaddeko abantu ab'enjawulo okuli abayimbi abanene bonna be wali owuliddeko bootawulirangako baavuddeyo munnange ne baweesa omwana ono ekitiibwa. Omukolo baagutimbye bulungi nnyo banange ne gundeetera ekinyegenyege ogamba oba nze enfumbirwa ddi oba nnaddiba. Kale katusooke tugendeko mu mukolo. By then yaise husband agamba they proposed to her. Nemugamba n'ekintu ekisinza okunsanyusa nze nganze omuntu Vivian teyafuna muntu ali mu industry yaffe kubanga tulumye emitwe. Vivian yafuna omuntu ali completely away from what she does, ate nga muntu wa buvunaanyizibwa. Dr. Moses oli muntu wa buvunaanyizibwa. Bade sikusikananga ko muntu naye nakulaba bulabi ne manya nti ono omuntu agenda kunkumira Vivian. First, Vivian is young. She needs someone mature than her. She needs someone who is going to tell her, do not do this. Awulire. Bwanafuna gwe benkana naye tagenda muwulira. Because ekisokera ddala industry nga wegimanye tupaalula tubadde tukyagambwako tuba bakitalo naye gwafunye muntu wabuvunaanyizibwa nkikakasa ajja muteminga mu kiki kyayagala. Kakati nganze rape bana ngamugezezaako naye nabasuubiza nti nja kujja n'omwami wange. Alhamdulillah ndi n'omwami wange tayogera nze mwogerera namulire mumanyiira nze njogerera omwami wange tebamutunuzaamu kamera tebamusongamu. Mwami wange kabaka obulamu bwange bw'oba ononkyankalanya songa mwami wange ne maama wange n'omwana wange. Kakati engeri gyekiri nti omwami wange nze mwogerera ndowooza byebyo ebyaffe. Tweyanziza nnyo, tweyanze.
omukolo bwe gutyo we gutambudde sagala muntu yenna ambuuza nti teyategedde teyagulabye tulimbye tuwaayiriza munnange byebyo ate nga nsuubira era ne wisandi bitaddewo waneeno bangi nnyo omukolo guno gwabadde gwabatuuseeko dda mwagulabye dda kubanga gwe gubaddeko nga gutrendinga ku mikutu gyonna gyonna egya intaneti nze njagadde gubateerawo nga omu ku basapoota oba nange ng'omuntu eyeegomba okubalaga hello munnange omwana yavudde ku lujja gw'olinda ki nga we mutera okumbuusa adite olinda ki gw'ofumbirwa ddi ate era nga kampitiemu kana akatambi mbajjukize nti banange katonda yagaba obufumbo katonda yabugaba buva eri mukama katonda nakera ku makya nakuwa omuntu omutuufu naffe tubeera tubyagala naye munnange tutoose kutomera kyova olaba bwe tulwawo nnyo nga buli bwe tutomera abasajja nga si be ba Mr. Right baffe tugenda tuuka ku basajja abali ba Mr. Right baffe nga tukooye ng'emitima bagiwagudde wagudde dda batuwubyewubye tukooye batunyiiziza tukooye tufunye disappointments ne tukoowa ogenda tuuka ku musajja wo gw'olina okubeera naye ng'omutima gwafa nga tokyamwagala oliyo bubeezi abayaye bakuwogodde byebyo naye kasita ofuna Mr. Right katonda n'amukuleetera mu bwangu trust me buli kimu kigenda kubanga kyekola kyokka ate era kaŋŋambe nti congratulations ku eri omwana oyo omuto ate era ng'asuubira naawe olaba akatambi kano ogenda kukola kyekimu omwagaliza obufumbo obulungi tomanya naawe tuli bukwagaliza wabula ate mundeke emberekereze yenze Sheila Adita subscribinga bw'oba luli wa missinga chance eyo subscribinga okyayina chance eno kunaku olwaleero subscribinga kwata ku notification bell eyo buli video gye tuteekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era tuwe endowooza yo nga weeyambisa comment section y'ensonga lwaki tuzeekawaawo tuwe endowooza yo oba tutereezeemu oba twongeremu otwebaze oba otuvuma byonna bikolerawo mu comment section embagalanye